mwewolereza kale tutandike. Amanya go amanya eserubiri isima Feruwero era Neyimbira Byange amusya Neyimbira Byange neyise Mizairo lwaki olwokuba nti ndi kasajja katono nga bwondaba bwenti ne Mizairo akantu kaba katono naye okakasuse kakuba waba watabu nnyo naye Mizairo wenna weekutte olinga ng'omulwadde w'omuzinga anti kakatolaba otidde sinatya naye ekintu kireeno omuntu oba olina okuba confident kati nange ono mbadde mpulira emirembe nga gwe boonagamba nti kibadde bagala mbeere nga omuntu otisatiisaamu nogamba tisatiisaamu naye okukola si bigambo ate okwogera ennyo sikukola ki okola kati ebyange biba bitono naye ate nsinga kozesa bikolwa oba oli awo viridde mu Luweero nga ndi mwana we Champions kale kona vasule yatandikanga nsooza yawunzikanga mpadde omukiri kale tosaagisanga ebintu namukwananga ayomba nga tuli ku luzza emmanga kumbe Katonda apanga namulinyisa wesaanyi ikerawo tajja yo kiki bikiriya siraba bakiriya bwamu bikiriya tonda banze siraba bakiriya bwamu siraba bakiriya kubanga abanga atidde dikiriya nnyo ndi Fuliii nga muhagwani tusabe dane mu nsi ya Neyimbira Byange Daddy Africa Uganda oviridde wa Kiso sokone tulire okone mutulire amazzo gasamudde ebisambyo bibikudde yadovuga bulungi nnyo kalakata tugende Masaka mpisa bubi mukwano towedde gwe ndikumulaba towedde gwe naye ddala ng'owedde sokola omusajja ono yanoga kala blaza anti nze ayita wa Masappe lwaki si ayita wa Bulaka Kaddugala oviridde wa nviridde Namayiba Maserengeta ga Mukono Namayiba ssebo Namayiba badde manyi kiri ekyemasaka neda ssebo ono kumpi essebo okimanyi nti engoye zoyambadde zikwataganye ne background eri kwoli kala nenogera ddala soko tuwemu tulaye Mbudemu mwala kendeeza sound kimanyi onyumirwa the house is not have a ceiling mwana demu mwala kendeeza sound yereka ningize your mother is now around sikanyoko nja kukuba nkunoze embuki nyoko tomalayo jangu omulala so wange amanya Ojambo Godfrey muyini mu nsi ya Neyimbira Byange nga nviridde Lugazi okujja okwetaba mu kintu kino era bano abaze okuvuganya tebategedde kyeŋŋamba oba bandiwanikidde ne wano kakati ku ssaawa 3:30 abantu balinde ekikulugogola simba abantu kye baba bensunga kubeera Fuliii kubasesa kunyumirwa kubaze emboozi tuzirina ezimala oze kunyumya oze yimba kuyimba kwennyini naayidde tibannange mwebale okuguumira obulumi omwezi gwa Luli layini mwakuba peni mwagula nampya ekyo nakakasanga nti ez'abalizi simukoteekawo ekisi genda okubikula ng'ate waliwo ziro oba kye kyatuwanguza akalulu muyini gw'olaba ngenda kufumita emboozi mugenda kwejjusa kale vayo ali yawo ng'oli wakwayiti nnyo gwani nze Natasha Kobsinje Aisha nsi ya Neyimbira Byange neyita omudiribada oliyita omudiribada ndayira ovaawo nva Wakiso side ki Wakiso mu town
soko dilibire tukuye bamalaya mwenna ze mwantamanno alo abetunda baba temusitamanyo kyekyo mwana kyekyo era gwenze nkukakasa beera n'omutima nga mukakamu kubanga nkuliddewo ate nalo omaze yabo owulidde kyebagambe kati ndowooza newe tukoma n'ogenda transport omuyina oli waawa oli wakira otambuzawo n'ebigere amanya ganze nangonzi Jennifer siya Neyimbira Byange kiwomera akirya nabba kuwomuzi kiwomera akirya kyonna kyoba olidde kyasago kitenga kiwomera akirya kiwomere tuwulire Betwali batunzi babinyanga wotugulira nga tetusosola mawanga gugenda obuze ne roki kyote kiriko size bere ekimala wabula gyokoma okulya emiti gwe gyokoma okwagala waya zabange sikyayinza komaawo